Njagala amazima gange ense gategeera okuva n'olwaleero nga ge gasooka ate nga ge gasembye ku kintu kye bayita bizonto. Tubakuba bizonto knockout. Sagala mwebuzebuze ate biki bizonto. Ngenda ku Radio Simba 218 nze Kajabuzi yanga zonto mumanya gange nti yenze saba kachipita nawe bwo mulimu omusajja gwe bayita Mandevo PD ku radio nayo musajja ne maliriza mulimu myezi 3 jaggwako na kati ndawo stansa sulanga nkyabanja ndawusi yandi azamanya gasemu omuwendo goyinza okuba nagattagattamu ebigere bibiri nga buli lunaku ekigere kyenkuletera kya mutwalo gumu mu kitundu ogenda okwekanga gwe balabala mulabe bannange tolanga kamunono takasima saba zonto namwebaza enyaniriza gye yanyaniriza yanderako twabula kye nasinga okukola namukoppako ebirungi byonna ebibi bye nembimulekera twagenda okukola mu binsangano nga kyebayita bizonto be basajja ba Andu Beno Kibuuka bamuva wala be batandikawo ekyo bizonto bya binsangano nga kyadda ffe twakola kubisa mu maaso mu video ne liba visual naye okugenda nga twewalanka nti ono yanga zonto twasinziranga ono yasingamu obuto activity na manyi mu kibi giant zonto kubanga munene solo bo munene naye ngo mutwe mukalu netukuwulwe olw'omubiri jajja zonto lumkwanga mukadde old man out we mukadde naye afaanana okuba zonto tumuteekewo kati saba zonto yakwata fayiro n'atuyita kitegeeza nga kwaye bane kwaya leader dokita tita yalina buzibu bwonna wabula kye yalina amagezi nga gamusumbuwa nga ina amagezi mangi era bonna mbebaza naye Dr. Tim mwebazaako ensusu kubanga ye yantwala ku stage ennene wa Muhanji nabasitula bonna ne mbatwala ku jjinja ery'enkizo anti ombuuziza amaanyi gavaawa wabatwala ku jjinja ku muganga batwala ku jjinja ery'enkizo bwe mbatwala ku jjinja eryo byaliyo nga bingi nga biweebwa musajja mukulu Saba Zonto ejjinja kwe baavunama nga baweebwa ennaku 9 okufuna ettutumu tebakikolera bagenda ku jjinja YouTube channel gye twalina Dr. T agenda nayo kuba yali yiye gye bayitanga Volongoto tugula YouTube channel empya tujugula emitwalo 10 mwagulangule nasonda emitwalo 2 kitundu nze janga zonto jajja zonto namukadde nasonda emitwalo 2 n'ekitundu yopeto Saba Zonto naleta 2 kitundu ne janti naleta 2 kitundu sije emitwalo 10 endagaano nze nyiri nera nze najikola eya YouTube ng'egulwa emitwalo 10 eja Uganda ngo mwami Katerega Shanoni agituguza Big Shan nga producer waffe yakulise nayo yagituta atera simunenya opeto nabagamba bwe mugamba nti mumugoba tugenda bwaba meka okoleka nga mumpadde ensonga ematiza obukadde sifa kitanyoko wa mutuga akadi waba mutanyonyina yali lwaki yasoka kutanyina nga nakatandika bizonto ebizibu bye twasanganga kwaliko nga bannaffe abaali batateredde nga bayina ensonga ezabakubanga ziri spiritual kati nga basamize no kati Giant Zonto yenga musezi nga alina ogutambo nga ne bwaba ali n'omukazi asituka ne yeetikka ebintu bye n'afuluma bwe ati nkuwa bwino nangamba naye okirabye otya muganda naziza olwebbali tunyumya kino kyenjogera si kyekibi ku ye mbaba sogera nti nno kibi yali musezi kakuuse ng'era mu bwayisa omu yali abulako kumusanga bwayise nga bamufumise omune gw'ettooke mu kabinaawo ne Saba Zonto before yali amanyi nti munne musezi yali yetakimanyi kubanga ne Saba Zonto yennyini nze mujjako omuzimu gw'omukazi gwe yafera nga gwamufuukira ekyambika ebyo bye byayongera otunyweza mu nkolagano y'obwasseruganda ne bitusembeza ne bategeera nti kana akasajja social kasobola okutuyambako ku kino kati ne bibeerawo sebo batandikamu bakoze kampani nekitegeera nti tebagikoze kampani nye yabawa amagezi bagikole bakedde ku makya bagambye nti tuwandiike application ezisaba awo wenna wulira okukola mu kampani saba kaki omu ku bafawunda baayo atawandiika ebbaluwa esaba
okukola mu kampani eyo konze kidomole nnyo nekikundamira nga mugamba mukama wange nga bwe wagamba nti tosobola kukola na jjajja Zonto tugenda kukola tutya sigenda kukola naye bw'oba nawe toyagala jjajja Zonto olwo waali si byakwekweka bw'oba tosobola kukola nga taliiwo mukole ki mugende mwenna konze tweyanziza kati sente zaffe ziri ku akawunti zikwata ozikole ki ozituwe kamera tusobola zibalekera kuba kamera twasonda nayo nsonde twasonda emitwalo nkaaga ku kamera emitwalo nkaaga ne jjajja Zonto ffenna ne uniform byonna gaali maanyi gaffe Saaba Zonto memwatoloba mumwalugali kagamba sigenda kuba wasene munnange Bobi Wine nga nkola video ya Nalumansi challenge ku radio kwennyini olwakwata video negiteekayo bepaba abawuliriza abali bawuliriza binsangano badda mu jiwuliriza Saaba Zonto bonna ne badda kumukulika eyo era kati yanga Zonto ako ke kasajja ke tuyina munnange byanviirako obuzibu naye Kyagulanyi amazima ga Katonda nkubuulira tewali muntu ali kufunako kisiraani ku nsi okuleka abatategeera. Export TV to the world. Olunaku olwaleero omukulu gwenkyazizza abasinga twamutegeranga yanga Zonto olw'ensonga nti be bamu ku ba founders ab'ekibiina ekizannya comedy ekyali kimanyikiddwa nga Bizonto yabuvuddeko baayawukana naye oba oli awo oyinza okuba tewafuna mukisa lwaki ng'obye bumale atuttotolere obuvvo n'obuddo nze omwana soda Export TV subscribing obimanye ebitamanyibwa ssebo nsanyusa okulaba neesiimye okukyazibwako wano nebaza balabi mwebale kugumira mwana soda ne mulaba ebintu ebinyuma n'ebitanyuma obadde mumazeemu amaanyi bugamba okugumira azifundi kizibu mu ngeri emu oba endala kubanga nze wankubira essimu nga manyi bye tugenda okwogerako bintu ebizimba eggwanga ebirimu amagezi ati mwaba bitandika mwatandikawo ekintu nga bakiyita Bizonto siriwalira ku bantu kati mulina obbimaliriza mu buli ngeri yonna oyinza okuddayo ku lugero lwaki ekintu ekyo twakituuma Bizonto naye ate ogenda okumaliriza nga mulimu ate abaali Bazonto nga bafuukidde ddala Bazolo wennyini awo mwatandika ddi era lwaki manya gonna amasufu agali mu Uganda mwalondamu kweyita Bizonto kino nkyogera ensi eraba era nga mumpulira bulungi nnyo njagala amazima gange ensi egategeera okuva n'olwaleero nga ge gasooka ate nga ge gasembye ku kintu kye bayita Bizonto tubakuba Bizonto knockout kyagala mwebuzeebuze ate biki Bizonto ngenda ku radio Simba 2018 nze Kajabuzi yanga Zonto mumanya gange nti yenze Saabakakipita nawe bwo omulimu omusajja gwe bayita Mandevo PD ku radio 2018 bwe mpeba omulimu nasooka kukola ku programu y'okumakya eyitibwa Binsanga wano lindako ogenda kusimba awo nawulyako mikwano gyange yanyumizaako story nga Kakalaamu nti yamala emyaka 8 nga taweebwa mulimu gwe wava eno ne bakutwala direct kyanjawulo ki kye walina Mandevo okuweerawo omulimu kaakati ensi eno erimu emikisa ena naye emikisa gyonna egyetaagisa omuntu okuba nagyo gyonna Katonda yali yagikwata n'agingonnomolako ekyo kyekituufu kyenyinza okubagamba nange era natuukawo nga babinnyumiza nti Kidomole Saaba Zonto yamalawo emyaka 7 nga tebannamuwa mulimu officially Giant Zonto Bakakalaamu ndowooza musajja watu Kakalaamu atuuse kulinnya nnyonyi nga bakamusa ku musaala n'omwezi teyagumalaako ge bamusa ku payroll naye ate nze nabasanga weebali kale betetubigenda mukuba buli muntu alina omukisa ogugwe ndowooza ekyo nkittanyiza bulungi ate kyogedde sikulimba kuba Kidomole yaŋŋamba bamuwandiisaako ne jooko ne bawandiika jooko biki byakumenyeka omanyi ebintu by'Obwakatonda byo byawukanamu manyi nze ensi y'Obwakatonda njirimu nnyo okusinga eno ensi yammwe eno ey'okugobagana ne duniya n'okwerimba n'okwefera n'okulimba abalala tandika kampadde omulimu oba oyagala kunyumiza ng'egye nafuna mulimu najja Dr. Tyavuddewo yali agenze mu New Vision mu kuvaawo kwe yasooka solo nga Saaba Zonto amaze okumuloga nga beegase ne Giant Zonto bagenze ku musawo Tereza statement ye nga bamaze omuloga bamulogesa kadomola kawola giriita 5 omusawo yali Katosi abikugamba ndi yanga Zonto naye kati awo nzijamu obwa Saabakaki ekyo bwe mala okukizuula atojja kunteeka ku buleeki gwoyagala okunyumya oba nze nnyumya kakati kanveewo byenyumize weebuuze nga weddamu obuuza nze oba nze ensonga kye yaloza gundi ono Dr. T ensonga eyaloza Dr. T aveewo kubanga Saaba Zonto yali ayagala mukwano gw'embaba ali Maliseeri Giant Zonto ajja akomewo kusimba nga yali ali ku leediyo eno ey'omusajja gwe bayita Bujingu Soloti nga ayagala oli akomewo
Dr. Tibu agenda bamaze omuwa yalinga eddogo lya walaji musajja wattu naye nga tamanyi kimunaawudde ayogera ebitakolagana simanyanze kakati omanyi bwe ntunula bwe nti ndaba bwe nakozeeyo omusekera nnyuma ekivulu kyakutteyo kati obudde bwange kambuteeke mu comedy kanve ku bya radio agomanyi ga ddogo bino abasinga tebasobola kubiraba naye abalina obuyinza abalaba babiraba ekyo bwe nakizuulira nga mmaze okukwatagana nabo era nizija ne mbagamba nti Dr. Tibu lwaki mwamuloga ne banyanukula nga baseka ne bangamba wakitegedde otya koze bye mukola byonna mu bikole naye mugenderere kale no mu kaseera ako Radio Simba ndi kukujja kwange Radio Simba ngeranze Dr. Tibu agenze baagala omuntu agenda okudda mu bigere bye kola byakola oba just okuziba eddiba okudda mu bigere bye bakola byakola teri muntu asobola kola nga mulala bwakola mu nsi buli omu akola bubwe naye tusobola okola ebyefaananyirizo oba n'okola ekikyo naye nga kirungi nakyo mukujjaawo nga baagala abaana bali wansi w'emyaka 25 twajjirawo no twaliwo abantu bangi kubanze okujja ku Radio Simba nali nva ku airport Entebbe nga nzizeeko ku mbaga ya mwannyinaffe mu kyalo eyo bwe najja ku mbaga wali omuganda wange bamuyita Mwanje nga yayagala nnyo yampulira nga njogera nga ndi muto nti njakukolako ku Radio Simba kati bwe nagendayo nankwata nangamba ssebo batandika nadde okwewandiisa abagenda okukola ki okusunsulwamu naye tugende sayina nangoye zitukula nga omuntu avudde eri ngoye zowazi nazo ziweddewo nanyamba zekanzu nengenda era olwatuuka ku radio mandevu nga abantu bali awo bakuŋŋaanye bali buli omu bamugezesaamu nze ndatuula butuuzi wali nasooka kuwulira basatu ne gye baweerezaamu kati owookuna ne bamuwandiika bali ne batabawandiika konze kitegeeza gwe bawandiika kapapula aba akoze bulungi nengenda nentuula nange empeerezeemu omukisa mu kisiraani mba nakatuula nakaweereza eddakiika 2 piddi mandeevu naafuna omugenyi bwe yafuna omugenyi namusitula namutwala nze nasigala mpeereza kubanga oli ku radio oweereza ate kati ezikire nempeereza nensoma amawulire nensoma ebirango kati mandeevu agenda okudda nga ndi kusoma birango nga Kadomo omugenzi ate yafa ku radio mwanatto olunaku olwaleero mwasibe mutya anko kado kisinzo nontuusa omwami Agape adanga embuzi y'ekika kya sikisose kiseseno munange embuzi eno ebadde ina akabina akamunga kalema kati mandeevu na bimunyumira nampandiika kwe nayitira walio okugenda ku Simba walio bisomye oba gwe just nodda waliwo kye bayita talent eyo yali talent nga muntu era nga tokola nkola de ku radio ate era nga bwe nayagala kukola ku radio nkuvanga ndi buto nasuubira okukola ku radio 2 bwe ndiba wazikolako nga ngamba ndikola ku Simba ne CBS nga radio enene zenzikiririzaamu ng'omuntu sabangako Katonda buntuntu obwo butono kiri munze nga muntu sikwepanka simalala naye Katonda bwe musabe ebyo ebinene n'abifunza n'endabanga bitono era bwe mmala obituuka mu sibigulumiza nti binene eri obulamu bwange tutandikira wa obadde tugenda ku bizonto kati nsanga akaseera akazibwawo mu kusunsulwamu mandeevu ansunsudde batugambye kakati please muli abantu 50 betulabalaba mu kale nti kale kati mu program y'ebisanga wano mugenda okwegezesebwa nga mujja ne mukolako nsanga akaseera akazibu omulangira Ndawusa nteekako embeera nze alabika obutaba na ssente omanyize neeyisa zange ng'omuntu nsingi manyi nnyo nina social consent eyo manyi gye bakwatamu abantu bw'oba mu bagagga weeyisa otya oba mu buwaavu weeyisa otya abakusingako obunene abakusingako obutono ntandika mu bulumi nno ssebo nzija sawa 11 ez'okumakya nva waffe eri mukono nabbaali kalagi nzija ku radio Ndawusi ye munene mu program na akazungu kange okamanyi kakukekereza good morning boss tanziramu okakasa good morning boss nagulawo byali bya bigalo natekamu ekigalo nakola ki nagenda kasajja katone ensigalaawo sana kiyitawo omukulu Ndawusi nga alina gwayagala abasajja bwe bamuyitanga mu babulaaya nga mulimu n'abawala manyi balina engeri gye babaagala nze kampi ndowooza namulabikira bubi teyanjagala Ndawusi oyo nembeerawo kubanga nze mmanyi ekyandeeta obulamu ne butambula mu kusoomozebwa Ndawusi bwategeera nti nkola mu meat park awo natandika okuntuma ensigo ze nti nensomba ensigo ze nakasero ati waliwo omuzeeyi waffe awo meat park ali nakasero kati bwe nalabanga nga nva wali eri konze lwaki sigenda ewa muzeeyi eno nembanga bwennyuka
nzira wali ne muyambako ne butya kumacha nezija munange ne tubeera awo n'omukulu muzee kati sinagufuula muzee paka yangamba why omanyi mwambuza bila nebino nabyo kambi ogede nse bitegeere ne mugamba ndawusi nangamba kakati njagala munira mchala wange ne njagala kutunda kigere kyante kigere kyo kiriko sente koze twali buzibu nze ngenda ku supplying ekigere emyezi emeka bwolifuna sente olimpa omulundi gutya ng'okimwa kubwerere ngakimwa kubwerere ng'omuntu nga bobeerawo n'ogamba kwanza ebya bizinensi ebyaddala mbimanyi nze ni musajja asuubula manyi bizinensi omanyi omuntu embeera mwakola ki mwali kati ne kino nga nkikolera kuteekawo na mbeera kunyweza nkolagana omanyi bintu bya bizinensi n'okubeerawo kw'omuntu mu nsi waliwo ebintu by'olina okufangayo ennyo eyo relation is a factor uliyetinga nani nti okwatagana ne Joshke microphone y'obwefa n'omukubirako wayijango nnyambeko n'ebirala bwe bityo nayo musajja ne maliriza mulimu myezi 3 jaggwako nakati ndawo stansa sulanga nkyabanja okakase ndawusi yandi azamanya gagasemu omuwendo goyinza okuba nagattagattamu ebigere bibiri nga buli lunaku ekigere kyenkuletera kya mutwalo gumu mu kitundu ogenda okwekanga gwe balabala mulabe nakati ndawuso mbanje ebigere nakati ndawusi mubanje sente z'ebigere byente ensigo zo nazimuwa zabwerera wagezaako mubanje ali musiru muto mwana muto tategeera yagenda okungamba nga yagwadda luntu tumutwale tumukebere sajja omukulu myaka 7 kyogamba gwe totategeera nti onakubanja n'omusobyo naawe myaka anti gwe bali emyaka 4 gyamala mu kudaaga nobale ne gina 3 gyamaze mu kubonaabonera ku leediyo ezo sinsamu kansubye nti ebintu bino oyogera mazima toyogeza bulumi nti oba baze bulumi bambi ate in fact nze abantu abakulumba w'ekitiibwa naye nze okukuwa ekitiibwa nkutunuulira nnyo naye nkujajinga ebigambo by'oyogera n'endera gyondezeemu abantu abakulu kibakakatako okuleera ffe abato naffe kitukakatako okuleera abo n'ekitiibwa bakolerera kikolerere so nze sisobola kudda wano yali Bobi Wine yayogera ekigambo kirungi nti ebikolwa byo ebifuula omulambo gwo kubanga gwogerwako birungi obikolerera oli mulamu ku nsi ffe mu nsi muno tulimu nga bigezesa bintu na bigezesa bantu ndawuso mbanje ekigere ndawusi mubanja sente z'ebigere byente bwazifuna nga azimpanga bwaba tazifunye tokubita oyongedde mu magobo njagala zirize nnyini tugende mu maaso omulimu ogufuna otandika omulimu mu bulumi ogw'ekitalo bambuuza obuyigirize bwange nabamu obuyigirize obutuufu ng'ani abubuuza nanga kampani olwo batandika okubaawo embeera beera olwokola kati tebalina kusalawo mu bonna ani agenda okukola kati kumbe ekidomola alinayo omusajja we Giant Zonto naye asukka emyaka 25 egyesalira ateekawo embeera nti ye bw'aba takola n'oli tajja kukola na mulala mukwano gwe nnyonnyo Giant Zonto baludde bonna kakati bebaka ku mukazi omu omuntu asobola okwebaka ku mukazi omu Giant Zonto mu baana baalina mulimu abasaaba Zonto okitegeera azaala mukooli nze yayagala n'owanga amwegatteko konze gwe ate nze nepaakirwako ebyo ebyekitoototo byabwe ate nga nabalabula ne mbabuulira nga buli kimu kyange sakimanyi nti ono ye akozesa mukyala wa munne oli akimanyi naye oli olw'okuba omutwe gwe tegulina kyeguyiya mu nsi kusobola kubaako kyakwata naye yasigala abeeraawo ng'ekigumbugumbu ky'omuntu oba ekyo obulamu bwesobola nga nze saabakati ateekawo embeera nti yakola n'oli ateekawo embeera mbimanya kati nze bwe mala obimanyako nze oke nze wano saaleetebwawo omuntu okukola naye omwoyo wa Katonda yandeeta okukola wano ye kye yandeeta okukolawo yakindeetera kukolawo era nja kukolawo naye banajja 8 nja kuwangulawo wano obuyigirize bwange ne mbukweka up to date tebabumanyi naye nempaako obwo obwesalira obwenteekeddwa okuwaayo ngaomanye ebintu bya kampani byo bibafomo manyi nze sikiriza nnyo mu mateeka ga nsi nga wabuwa ekitiibwa nze nzikiriza mu mateeka ga Bwakatonda waba wapaka ku level ki abawandooza paka senior 6 naye nasooka kubalaga nti ndi wa P7 simanyi na bya luzungu simanyi na kukola ki nembeera awo ndeeta kamukamu akayigirize ndeeta kamukamu kamusoolesole owene ensi munnange si yakupapira kasootegera embeera z'abantu abalya mmere mu nsi nakyo kyakuyiga kiri awo ako nekayitako mpeebwa omulimu probation nagimalako emyezi 3 osasula probation kaba kaseera ak'okugezesa kampani labe nakuwa omulimu batekuwe naye nga ekukwayo akasente nze nakugamba nze nina ekintu ekyo Katonda kyeyapa ekyo muganda wange
sola kolera company myaka 7 ngo ngamba mbu company njeguya nnyo yo teri yera teri bayo mu nsi teri bayo teri company gende balito olunkulu oba lwe lunkulu kalenze kambenga mu nsindulina teri company bwe mbanna kolera Civil Aviation Authority nga nayo yampa probation emyezi 3 nga bampa sente zange kati ongambe ndigo nakolera myaka 1 2 17 nga nkolerera anyo ye yanza ani yakolera emyaka 7 gali ku program bonna de ate bakusaba zonto myaka 7 janti zonto bajja najja kukusima ne bagoba ne batwala je bakola ki je batwala nakomawo kale wakati abami abo ngensema zo kubafundirira nsi abafundirira kino nkikugamba linda ko ngate nabafunda saba zonto yafundirawo saba zonto agamba nkola ne munne mpozi yani oli janti zonto mbabali Dr. Tiba mazo kaloga kasajja kato kagenze kiwunzika kiti atenga mwegasse wamu okwegata wamu olwo katonda amalachi akawangamula olwo probation enyimala kemeze 3 mpebo omulimu mulimu kikola mu program kola mu program ya minsangano naye nga akola nga part time presenter featuringa bunyomero katonda nete yali musiru nze yaweebwa omulimu mu mwezi ogwa January sawe za mwaka ngandinga part time presenter ngendo tukange nakuzo mwezi 2 ogwa 11 mu mwaka ogwo nga nfuuse presenter mujjuvu ate director wa program yitibwa Mukulikeyo ngeno evening drive olwo nga tunulira omusajja gwenziridde mbigere nga simu wangu nga ye musajja mukulu mawejje kalokopyo omuwomu ne Cheyune Ivan MP yagwa oyo gwe babba MP gwe babba yakawangula ne bamubba nensitula Mukulikeyo bubinyo nefuuka ekizibu mu ggwanga bakujjeyo eri wansi olwofuuse director wa program atege wayiyiza kati ne saba zonto director wa kumacha nakati saba zonto ayiza ya kumacha olweggulo waliyo naye akola ki ayiza yo naye bannange tolyanga kamunono takasima saba zonto namwebaza enyaniriza gye yanyaniriza yadeze namutegeererawo nti koyira yankoyiringa abuza lenzi ne mmutegeera ne mmulaba naye yanderako kikola kye nasinga okukola namukoppako ebirungi byonna ebibi bye nembimulekera ayina ebirungi kuye teri muntu atalina kirungi ku nsi ate teri muntu atalina kibi mu bulamu bw'ensi awo kanzikalire tutandika obulamu awo ekyabizonto we kijjira ekyabizonto twagenda okukola mu binsangano nga kyebayita bizonto be basajja ba Andu Beno ne Kibuuka bamuva wala be batandikawo ekyo bizonto bya binsangano nga kyadda mwakisangawo twakisangawo kati olwokuba nti twali tukola binsangano ne tugamba nti bizonto bino kati tubifuule nga tukola video awo mbabali janti zonto nakisaamu amaanyi ne Dr. T nga naye omukwano weeguli ndoza nolwalira Dr. T tamanyanga kubanga bannayi okumanya nakyo kintu kirala okumanya tatera kulabikira buli muntu kubula biraba mukwano n'ensimbi zino ezabbiddwa ze baalidde era baziridde Dr. T nga ojatuuka waawo nesinabikiriza ebyo ojja bikkiriza oba obigaane kinaava ku ndabayo n'okutegeerako munnange ensi etambula ebintu nga bitambula tukoze bizonto bikwaya tukoze utandisa otambula meeting mutuula okutandika oba just okutandika engeri gye mwatandika ne mugamba ne mudecide nga tuyite bizonto ono tumuwe erinnya kyo okusalawo nti bizonto lwakuba nti ffenna twali tukola mu binsanga wano ate nga tukola kusimba erinnya twalijja sife twalitandikawo twalisangawo fe kye twakola kulisa nga kubisa mu maaso mu video ne liba visual ani oyo gwe njagala omanyo yalisemba omudingu kuba mu bizonto mpuliramu ayitibwa Saabazonto okuba Saabazonto ekyo kintu njagala abantu bakitegeere kyajja na luvannyuma nnyo kyajja luvannyuma nnyo lwakubanga bizonto twatandika nga ffenna tulina lanka emu nti wiya bizonto naye okugenda nga twewalanka nti ono yanga zonto twasinziranga ono yasingamu obuto bampita yanga zonto TV tena maanyi mu kibiina giant zonto kubanga munene osobola bbo munene naye ngo mutwe mukalu ne tukuwulwe olw'omubiri jjajja zonto lumkwanga mukadde old man out we mukadde naye afaanana okuba zonto tumuteekewo kati Saabazonto yakwata fayiro n'atuyita kitegeeza nga kwayeba ne kwaya leader tekitegeeza nti yalina obusukkulumu tekitegeeza nti okuba kwayalira tekitegeeza nti gwosinga abalala okuyimba Export TV to the world.